Abantu abamu emirimu tebabatuma minji. Tebabatumanga kusasula fees. Tebabatumanga kwambaza. Tebabatumanga kuzimba. Babatuma kukuzalamu kigwe. Nawe bere mu nsinga bakuyita maama. Owulidde? Eyo enjiri mwali mugiwuliddeko. Kingambire ne bounty abantu abamu tebabatuma bingi toba banja be batabatuma. Gwe batuma okubikola byonna abituukiriza. Gwe batumako ekimu takola kyakubiri. Katonda wabyewuunyo bane mu mugenderere nti asobola okutuma omuntu okuzaala nga anaawerera ali mu Amerika. Mwebase. Era wano webalinga neyisa abazadde nga wasomera ku ssente z'abasiponsera ng'oli wa mugaso, oli mu bitongole, gw'omu ku baddukanya eggwanga lino, naye nga tekuli wadde ennusu ya kitaawo n'eki kuzaakusomesa. Yakuzaala ng'omuwere anaawerera ali Germany. Era bw'olaba omwana wo kitaawe tamuwerera mubuuze Mukama naye ono yamuzaala. Kati aweerera wamuteeka wa? Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Nange nnyina bempeerera. N'abamu sibalabanga nako. Nyinayo abaana bempeeredde bali eyo Busoga. Nga sibalabangako mmanyi ba maama baabwe. Waliwo gwe nabakanga muto. Maama we yali mukkiriza nga yakafa bw'ati. Ne baba we yamusigaza n'asigaza essimu ye. Ne tusigala nga tucommunicatinga. Bampeereza bitabo nakikati yamazeeko agenda kutula P7 ku Sapulo Kagwa. Bamulekawo nga wa myezi 2. Taata yali mu Tanzania, maama nga munna Uganda, maama nga mukkiriza. N'abamulabirira sibasinkanangako. Tukolaganira ku simu bampeereza bifaananyi omwana yoyo mulaba agenda akula yeefaanana. Takyuka nfaanana ye. Ali ku Sapulo kati agenda kutula P7. Muweredde kuvanga ku lunaku olwasooka. Abalala bangi sijja boogerako. Taleetangako muntu mu nsi Mukama nga talina pulaani ye. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Bye twaze okuyiga mu sizoni y'abaana n'abazadde. Tokaaba nnyo. Buuza Mukama pulaani eri ki?